Hello guys, muri mutye bamikwano abakubira mu Yogi Vibes kanswe mu bulungi nange gyendi ni fine nja kunsonyiwa mbabuzeeko lwansonga netiwaaka erimu kunkyankalanya gye twabadde mu lulambula nga tuli mu kulambula eyo tuvudde kati tutuuse mu kukyala naye ate gundi netiwaaka ya STC eri nga teriiyo. So nabadde nga on and off already ne video gye nabatereddeyo jjo nabadde nakafuna network ng'ekomyewo nenfuna wifi nengibateerayo naye nga network sinungi eno gye twabadde. So njagala kugabanako nammwe ndowooza muwulira eddoboozi yange ndikendezezzaako saagala bawulire nti nina bye njogera nabo. So olunaku lwaleero bamikwano njagala gabanako nammwe ebigambo bitonotono nga bwe bagamba nti olulimi lutunzi. Bamikwano olulimi lutunzi temukimanyi n'ekyo kituufu, olulimi lutunzi kyoyogera n'akamwako kye kiba. Mulekere awo kwetondera ebigambo by'okulemererwa. Buli kadakiika gwayogera nze nalemererwa, buli kadakiika gwayogera nze nasiraana. Naye nga tomanyi kiki ekikulemeza mu kusiraana oba kiki ekikulemeza mu kulemererwa okwo kwolaba nti ye nze lwaki nalemererwa wano, lwaki nze wano siyitaawo. Naye nga gwe kennyini gwe yeeremezamu eyo embeera, gwe yeeremezamu eryo ekkubo nga totuuka gy'olaga naye nga tonakitegeera nti gwe yeeremezamu eyo embeera. Mwetonderengawo ebigambo ebirungi. Nze mbabuulira amazima nalabako omuwala already mukwano gwange, twali mu hostel e Uganda ng'alina enamba ya mukama we gwagenda okukolera eno naye ng'erinnya yaseevingako Sitaani. Namubuuza, mukwano ani ono Sitaani? Era ng'okimanyi nti Sitaani n'omuteeka mu ssimu yo? N'angamba mukama wange gwengenda okukolera. Ne mugamba n'omuyita Sitaani. Kati bw'otugenda kufoogera Sitaani okugamba nti Mukama Katonda ye nze lwaki wampa omuntu bw'ati nga gwe kennyini omaze okutondawo ekigambo nti Sitaani ku sayidi ye ajja kubeera Sitaani. Ne mugamba ekyo ekintu si kirungi. Already bad chance bwe yatuuka eno teyakwatagana n'abo abantu. Yakomekereza nga azzeeko ofiisi ne bamukyusiza ennyumba. So bamikwano mbasaba mulekere okwetondera ebigambo by'okulemererwa. Olulimi luno lwe mulaba lwa ddala lutonda. Gwe tuula weezuule olabe ebigambo by'okozesa mu kamwako. Ogamba nti bano abantu bange Sitaani yennyini bajja kubeerera Sitaani kubanga okyatudde n'akamwako. Kitondebwawo n'olulimi lwo n'okyatula n'akamwako. Abantu abo bajja kubeera Sitaani. N'ogamba ye nze lwaki atayita mu kkubo lino era nze nkimanyi wano sirituukawo. N'olaba omuntu alina ekintu ekirungi n'ogamba nze nkimanyi awo sisobola kutuukawo. Bannange bano abantu be mulaba bali obulungi mu nsi muno tebaazaalibwa n'ebyo ebintu bye mulaba. Weetonderewo ekigambo ekirungi mu bulamu bwo. Tosuubira nti awo wooyise nti bangi abataayitawo awo woolaba wooyise. So bw'olaba ng'ozukuse ku makya ng'okyali mulamu weetondere ebigambo ebirungi omanye nti siteepu eddako togenda kusigala mweno embeera gy'obaddemu
kasita ogenda ku siteepu endala eddako manya nti waliwo ekirungi ekirala ky'ogenda kusangayo. Mbalaba abaana mugamba nti ssente zeeno tezirimu omukisa, ssente zeeno biki kugamba wawulira nga waliwo oba mukwano gwe waliwo omuntu yanyumya sitole n'agamba nze ssente zeeri zambuliramu omukisa saazifunamu. Kati naawe n'okinootinga mu mutwe n'okitondawo n'olulimi lwo n'otandika ogamba nze nange olaba eno maze emyaka 2 sirina kenyina, esente zoona ziri mu sitaani teziri mu mukisa, n'okitondawo. Era n'obwokola butya ojja kusanga nga ssente zezifuna ebizibu zezidde eri okumegeeza nga n'emyaka eno gikubye eno nga toyina kwolina kwolagawo. Bamikwano mbeegayidde muyige okwerangirirako ebigambo ebirungi. Sooka olabe gy'ovudde, olabe ne wooli, kati amaaso gatunuze mu maaso gy'olaga. Ate bw'oba otunula mu maaso gy'olaga totunulayo ebintu ebibimba. Ate nze ab'ewaffe tebasukka myaka 35 ate nze n'omu 34, nze 35 sisuubira nti nagiyitako baganda bange ku 35 bwe baafiirawo n'otandika naawe okukyetonda tonagituukako egyo emyaka naye ng'ekintu ekyo okitonzeewo n'olaba ddala nga tosobola kukola ki kuyitawo. Nedda weetonda ekigambo ekirungi n'ogamba no nze manyi ngenda yitawo. Bangi be baagamba nti tebalivuga mamotoka naye kati balina paakingi z'amamotoka waka ewaabwe. Bangi be baali balangirirako ebigambo ebibi oyo alibeera bw'atyo. Nze nzijukirako edda nga nkyali muto ssenga wange yaŋŋamba nti gwe tolumera mabeere. Awatali nsonga simanyi oba lwaki kubanga ssenga waffe oyo yali yafumbirwa kumpi n'ewaka naye nga yazaala omuwala omu obalenzi nga 4-5 awo, naye ng'omuwala yamuzaala oba nga second born era ye nga yafumbirwa dda. Kati nga ffe abaana b'abannyina nga ffe abalina okumukimira enku ne tuzimutwalira ne tugenda ne tumukimira ku mazzi ne tugamutwalira. Naye nga kale nga bw'omanyi eby'abaana abato nga bwe tutuukayo nga yali alina emiti gy'amapeera 2 waka naye ng'ogumu gulimu obupeera obuwooma naye ng'okusinga wadde ebyo byonna tubimutwalira naye nga tufokasinga ku ki? Ku mapeera. Naye namulabanga nga bw'aba anoga amapeera ng'abalala ayinza okuba bw'aba baweereza 3 za mpa 2 oba 1. Naye nga bwe ntuuka ewaka maama mugamba naye maama nze ssenga lwaki ansosola n'agamba gwe tobifaako. Kati lumu yangamba ekyo ekigambo gwe kano tojja kumera n'amabeere ne neebuuza omuntu gwe ntavumye, omuntu gwe ntwalidde enku ne tumukimira amazzi n'abalala lwaki mwabo bonna yalabamu nze n'angamba ekyo ekigambo. Bwe natuuka eka ne nkigamba maama n'engamba lwaki ssenga angambe nti sijja kumera mabeere. Kyannuma maama n'angamba tokiteeka ku mutima gwo gwe sigala ng'okola ki? Ng'omukolerera nga bulijjo nga bumukolera. N'angamba oyo si ye Katonda. Mukitegeera? Maama n'azza maama n'angamba oyo si ye Katonda. Ekisooke wadde abantu bayinza okukugamba okukulangirirako ekigambo n'akugamba nti kino tojja kibeera. Naye gwe yatula n'akamwa ako ogambe nti nedda. Katonda wange mulamu. Ndabye bangi bayisizaamu eno embeera gye nnimu oba bayisizaamu embeera embi esingira ddala ku yange gye nnimu. Mmanyi ngenda kuyitawo. Mukitegeera bamikwano. So mwige okwerangirirako ebigambo ebirungi. Mulekera okubeera mu comfort zone ne mubeera ne groups
ze mubeeramu nga be bakugamba kino nze kyannema nze kiri kyannema naawe n'olabira ddala ng'oli kyakugamba ekyamulema ky'olimu oba naawe ky'oyolekedde naawe n'oweerangirira era kituufu nange kigenda kunnema weerangirireko ekirungi ogambe nedda okusinziira gye nvudde ne wano wentuuse mmanyi ngenda kuyitawo okitegeera bamukwano temupowa mubeere n'okukkiriza mu mitima gyammwe mubeere abantu abagumu gw'omuntu omulala akugamba ekintu ekyenkana kye gamba nedda nina okuyitawo okitegeera so bamukwano byebyo mbaagala nnyo mbaagalira ddala mwebale okusubscribe eno bamukwano munda z'okwagala munda z'amaanyi nange mbaagala nnyo ate akoomera mpeera abankoomere mpeere bulungi mweraba